Kale nkwanirizeeyo kubidde ku Jonathan Exclusive kyokola kyamaanyi nnyo nnyini ddala nga bw'okimanyi nti tubeerawo okubanga tukuweereza mu mbeera ezimu oba endala. N'olunaku olwaleero lunaku lw'abaagalana oba Valentine's Day gwali eyo ng'olina omwagalwawo ndooza lwalibadde olunaku lwaleero okubanga okola ki ng'omucelebratinga. Era olunaku lwaleero tunoonyezzaako ku omukulu Peter Ssematimba honorable yaliko honorable wa Busiro South mu mbeera eyo bwetyo. Tumumanyiko nti yaleeta Valentine's Day no mu Uganda olunaku olwo olw'okubanga tucelebrating abaagalana. So tugenda kubanga tuwayamu naye emboozi egenda kubeerera ddala mpanvu nnyo. Nsuubira ky'olina okukola kiri kimu, weekuumireko ogenda kubanga onyumirwa byonna byakuleetedde naddala olunaku olwaleero. Mukulu nga nze ngamba bagaye nga mwe mujja namukola programs nga zino ku Valentine's Day golina Valentines banyiza obanga njogera na kicupuli oli kumpewo katira okukola ku bino nja kuyigiriza ojja kuyiga musajja wa ojja munyumirwa weekuumireko tutambule ffenna nze Jonathan Exclusive. Sanso nnyo okubeerako namwe ku lunaku lwange n'olw'abaagalana olunaku lwa Valentines olunaku lw'abaganzi. Ekyo nkyenfasizing kubanga abantu bangi nnyo bagezaako kuluta kutaata ati ngenda kwagala mami wange ngenda mulaga omukwano ngenda kwagala daddi abaana bange ngenda no. Valentine's Day lunaku lw'abaganzi lw'abaagalana mu luzungu lovers. It's a lovers day. It's a lovers day. Lovers day. So kimanyi nti mu Uganda wano Uganda ebya love tutera obitambuliza mu lusonyisonyi mu kwekenera tubuulira nti bwawe matches bungi biki babikwekerera no kyana kyo kiwa malaavu leero ensi emanyi kino kyekyana gano ge malaavu gange mwewe ebiraavu mwagalane temukifuusa kyansonyi ate si kibi kubanga oluusi mpulira ne banaddiini gaga nedda nakuno lwakibi mwana Katonda yatonda ekigambo okuganza yatonda omukwano. Era nze abantu bampita ku mbaga zaabwe nti obaga nti mmwe kati mwe mufumbiddwa officially mukkiriziddwa okwebwamu omuntu omu ogenda naye mu kisenge ye Mwoyo Mutukuvu. Kuba tewali ategera bintu bino okusinga Mwoyo Mutukuvu. Tewali amanyi bbaawo oba mukyalawo okusinga Mwoyo Mutukuvu. Bino ebintu Katonda yabitunda. Noche tuve mu kuvumirira love, tuve mu kuvumirira passion. Solomoni ekitabo kiramba mu Bible. Kitabo kiramba si chapter, si sura. Kitabo kiramba kiri ku mukwano gwa passion. Mwana mugende mwega whatever kirimo. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day Uganda. Okay. Honorable, banga lyonna wa rating ziraga nti omukwano mu Uganda kugenze ekinyusi kireducinga. This Valentine's Day yali so special. Ratings ziraga nti omukwano abantu tebakya kucelebratinga. Nze simanyi just statistics zange zindaga nti omukwano abantu bakucelebratinga nnyo. As a matter of fact, omukwano abantu tebakucelebratinga ku Valentine's Day kokka. Bannayuganda buli weekend bali mukwewa buli kawungeezi bulaba bageze bufundo bava bufundo agenda mu mukwano. Abantu omukwano bakuli busy bweyongedde. Kibandi kucelebrating nze batya bakucelebrating ewaabwe waka mu kisenge oba there is something should be done. Omukwano is not just about making love. So let's be mature about what omukwano is. Omuntu obanga omwagala na muganzi wo akutya mu ngeri esukkuluma okuganja otegera kyengamba nokyo bintu ki ebikuuma omukwano okubeera special kwekukola ebintu ebiri spontaneous, ebintu ebyenjawulo, ebintu ebisanyusa muno. Nolwekyo ngezako okwencouraginga era ntera nnyo okwencouraginga abantu to celebrate their relationships ne love yaabwe mu ngeri ez'enjawulo zonna ze bayinza okuyiiya. Ebimu ku bintu ebitambuza omukwano y'emmere. N'omufunye ekyokulya ekiwoomu oba ekyenjawulo kyatamanyidde. Kakati abamu ku mmwe, for example, waliwo abantu nga standard of living zaffe ziri nti
tubeera nnyo mu KFC, tugenda mu Sheraton, tugenda mu Serena, tugenda mu all these different nice restaurants. It would be awesome. For example, one day nze ku Valentine kinakola banga bifu betubeeramu ne bannaffe nti omundi guno navuga emmotoka omuntu wange ne mutwala enamawojjo tuva mu mmotoka enamawojjo ngiparkinga tugenda emanjoyi mwabamanyi namawojjolo woparking ovaamu emanjoyi wali obusenge mwe baba bulinga restaurants emmere bagyokya ne bagireeta eri ne tugenda namawojjolo mukwano gwange yanyumirwa nnyo kubanga kyali so different from bino byetumanyidde Sheraton KFC blah blah blah. So kola ekyenjawulo naye nga kino emmere enamawojjolo ewooma nnyo naye nga environment is very different from the big hotels. So munange ekyo kye namukolera yanyumirwa era abantu abalina obulamu bw'obwange wano Makerere ne waliwo obufunda bw'omukimu akanyama kaffe kaliko mutegedde mwangole eyo ani naye ogenda mutula mu kafunga n'okuyingira oyingira okutamye oleme tomera siiringi emmere bagireeta ku lusaniya mwenna mulira ku lusaniya lumu naye ng'emmere wooma nnyo. And that would be such a wonderful different experience for abantu abatamanyire kubeera mu mbeera. However, by the same token, ate abatera okubeera mu bufunda bwaffe obwo namawojjolo biki ate bwe buno omutwaleko mu hotel gyatamanyidde ekyo naye kijja mu kyama. Oyinza mugula ekifo kya sapulenya nga bagisiise bulungi n'ogenda nga olunaku otaddeko n'otwala eka bwembanga musaze okubeeraka. So it's about being creative and exciting your partner with your creativity in a way that shows that you care about this person, you love this person, and you want to enjoy life with this person. Biki ebyakolebwa edda ng'ennaku zino olaba tebikyali ku nnono ya mukwano? Ku Valentine's Day ebyakolebwanga nze ndaba abantu bakyabikola. Ndaba ebibuuzo bye ne comments biri a bit negative. No, things are okay. Things are okay. Edda twakolanga ebyennyini byenkugambira bikola. Edda twagabanga chocolates era ndaba chocolate sales yongedde okulinnya. Edda twagabanga ebimuli byongedde okulinnya. Edda abasajja batanaabanga buli lunaku lwa Valentine banaaba naye kaviri n'akasaako kwagwa munne mu kifuba nga buli kintu kiri fresh nolinaga nti yalabi nekati bakyabikola. Of course bakyabikola. I think the culture of Valentine's being a special day for lovers ekyatambula ekyagera mu maaso and so sinyumirwa nnyo okulira questions oba suggestions that no tebikyaliwo weebiri abantu baagala gwetambulako olunaku lwaliro ogendola abantu baagala abantu bali malavu gaabwe olabika gwe Katonda muganzi manyi abantu aboogeranga naye tebikyali birungi naye nga biki bye bakola tebakyabikola manyi abantu abatalina lava abatalina muganzi ebavumirira olunaku luno and that includes n'abafumbo abamu lwaki kubanga mwana bafumbo yes mwami n'omukyala gundi naye nga mwana ekiraavu kyabagwamu bebo wakiba bawala babalinga bayagala kibanyiza lobanyiza naye olaba obwana bwononese budde mu kiraavu namwe kyabaleeta okuwegatta fumbuka abafumbo someone awadde disappointed ebbanga ne lava we mukwano gwabwe bambi tebukyaliwo olunaku lwolwaleero asaana kukola ki era message gy'osobola omuwa omukwano gwaguzimbe guddewo gezaako okujjukira kiki kyomwagalako in the beginning. Ne bombi buli omu atunenekayo kiki kyenzijukira ekyamude kyokkamambi akyali smile yankubanga ate akyagirina omwana omu ebbeere yaliwo eki yankuba ate akyagirina mujjukire ekyo ekyabagatta mutandikiraawo mukikumemu omuntu museese enku nga mutandika ku ekyo ekyabagatta in the first place. Number 2, a relationship that works takes effort. Invest effort in that relationship. I'm talking about money, I'm talking about words, I'm talking about attitude, I'm talking about caressing and touching and whatever. Mwakolangedde nga mwakasinkana biddemu ate kati firimu nyingi nnyo movie nyingi social media mungi
obukodyo bw'otalina ngenda okubirika ku social media no weewetako bw'okyetama ki obugambo bwe buno ki ku social media. Don't be lazy. Invest some time in finding out kiki ekikyamula abantu. Mwana nawe biteeke mu kintu kyo ekikyamula. It's a choice. It's a choice, really. It's a choice. Now, by the same token, it can't be fake. Wemba nga temuli bafumbo era nga temulina buvunaanyizibwa bubagattira nti omulina abaana oba ki oba ki, then maybe it's time to move on. This was the wrong person and it's time to move on to get you true Valentine. You know, not everybody that's together is supposed to be together, and that reality also needs to be dealt with. Bamu balina ekibagatta, balina abaana naye nga tebakyali bombi. Moving on n'afuna omusajja omulala. Omukwano ogwo mba nyina responsibility n'obuvunaanyizibwa bugamba let me take a chance ngende muwe n'ekirabo we celebrate Valentine oba oyo mba namusangula maye bwe tukufuna. Valentine's Day, I repeat, is for lovers that are in love. Oh. It's for lovers that are in love. Omuganzi gw'olina n'okyo omuntu eyagenda takyali muganzi. Era oba olese kamanyiro k'amaanyi nnyo kyali eri ne gaayi we gaayi ali awo amutegekera Valentine nezireeta naawe gwe byaggwa naye mbu naawe oza okulaga amabala ako kamanyiro bakuba oli oddeyo otereeri gyogwanidde okubeera kamanyiro oba si muganzi oba okimanyiro ki. Mubagalana abaliwo bagamba it is for current couples abakeefu abalina endowooza eyo bagamba Valentine's Day, without going into too much stuff, really it's very simple. It's for lovers. If someone is your lover, today is the day that the two of you need to celebrate it to the max. Period. If someone is not your lover, you're not. It's not for you guys. However, if someone could be your lover, what do you know? Kasuke empiki bibeerewo. Nono olunaku lulungi nnyo kwaba bakasuke empiki okuteekawo enkolagana. This today might be the day that it really works. Who's your Valentine? My baby. Oh, My child. your baby? Your Anti nze baby ekyana kyange nkiyita baby. Era n'ekigambo kyana tegeeza baby. Kiki kyotategeera? gwe bayita Kasita tonnyingira mu biri personal but tebikwata. Ogenda okwata obwo kana nenkwata obwo. Paulo omuntu asooka n'omusajja oyo yadde yatuleetera Valentine naye yalina gwa celebratinga naye. Kale ng'ogamba kale laba engwe eyo. Kifo ky'okwata eyayo eri ku nzi nannyini bintu. Neebuuzako. Nzinalaangi nasambadde. Buli omu asigale mu leeni ye. Valentine's Day kwata omuganzi gw'omulaga ekiraavu bakuya abalala asigala mu leeni yo. Era olaba abatali mu leeni zaabwe manya nti mwana empewo bali busy ali eka. Sorry nekikoleko kijja kutereera. But for the big factor, for the big additional value gye wagatta ku baagalana, don't you think people should celebrate you in one way or another, leave alone okuba they celebrate you ne bajjukira mukulu Ssematimba ye yatuleetera Valentine. How would you wish these people to celebrate you? Listen, my mind has never gone in that direction because of this. Okay. And so I don't even have an answer for that. Oh. Mine is to add to society, make society a more fun place to live, a better place to live. And as long as I do that, then I'm doing what I was born to do, and that alone is satisfaction enough. Of course, doing all of these things in a manner that glorifies God. That's why passion was created by God. It is not a shameful thing. It's an awesome thing. It's a great thing. Probably one of the greatest things ever. However, human beings have the tendency of abusing ekintu. Naye ekintu ekyo si ekibi. Wabula oyo aki-abusing yakoze ekikyamu. I'll give you a very basic example. Amazzi. Katonda yatonda amazzi. Amazzi tugakozesa okunaaba, okwoza ebiwundu,
okufumba emmere, okwoza engoye, okweyonja, okukulinga off ebyuma ebyokya. So many good things you can do with water. So water is a great thing. However, ate omuntu ayinza okukozesa amazzi okutta omuntu. No, tekitegeeza nti amazzi mabi kubanga omusiru gundi yasse omuntu ng'akozesa amazzi. Oyo omusiru ye musiru era ye mubi oba ye mukyamu oba yakoze ekikyamu. So in the same way, passion is one of the most awesome gifts that God gave us. For any of you that have ever fallen in love, temuyinza kiwakana ekyo. Malavu kakubalulanga omusayi gutambula mu ngeri gy'otategeera, amaviivi gagonzo, omwana nakwatako lwa nti essanyaza eryo erikubye, kugamba kinyuma kinyuma kyakabi Katonda ekitwa tukyeyagaliremu. Naye tubiri bavunaanyizibwa ne love ne passion eyo obutagyabuse. Ye ejja kusigala nga nnungi neffe enkola yaffe yetufuusa abalungi oba abakyamu vis-a-vis passion. Okay, you are registered, you a stakeholder in music, so akuva wano nga sikutaddeko mu line eyo katonotono. Mu abantu abamu abakenkufu basobola otuula wansi ne mu amending etteeka lya copyright. What should be done and how would you advise these artists okukwatagana kino ekintu ne bakigusa? The copyright law works in favor of every creative person, not just musicians. Okay. It works in favor of musicians, yes, songwriters, producers of movies, writers of books, scientific scientists who discover great things, solutions, medicines, equations, which can all be commercialized and monetized. So the copyright law is perfect, awesome, and necessary to keep our society moving in the right direction vis-a-vis people that are creative. Because by having it in place, we will encourage our entirely creative to continue creating. And it's always out of creativity that society becomes better, more efficient, more fun, more this. Copyright law si abayimbi bokka. Copyright law eriwo okutaasa, okukuuma era okukulaakulanya buli muntu yenna ayiiya. Si abayiiya ennyimba zokka, naye n'abayiiya ebitabo, abayiiya firimu, abayiiya movies, abayiiya engositalo z'engoye, abayiiya amadagala agajja okuwonya abantu, abayiiya buli emmotoka empya, abayiiya engeri ennyonyi empya gye zinatambula. Buli muntu yenna ayiiya. Copyright law eriwo okulaba nti ekyo ky'oyiyiza tekikubbibwako era nti ojja kikolamu ssente ez'obufuukunya n'obufuukunya nga twali azanyidde ku ekyo ky'oyiyiza. So buli muntu yenna ng'omanyi nti olina obusobozi bw'okuyiiya, bwagira copyright law eriwo ku lulwo ate terina kyekuggyako wabula ekuwagira buwagizi n'ekuwanirira ogaggawalire mu kuyiiyako. Teweejumbidde kuba amagezi olina mangi era bano abayimba osobola obayamba. Teweetanidde mu kubayambako. Ebyokyo kyogedde otambidde biki? Ani yateeka radio stations eziyambye abayimbi okufuuka gye bafuuse? Peter Ssematimba. Ani eyatandika okukola mega concerts ezasookera ddala mu Uganda? Peter Ssematimba. Ani eyafuna abayimbi n'abateeka ku maradio bafuuke ba broadcasters and so on basobole okutunda ekitone kyabwe n'ebitone by'okuyimba mu nnimi zaffe z'Ekinnayuganda bamanyi ensi ebamanyi? Peter Ssematimba. N'olwekyo akatamiro okubaddeko okumbuza ekibuuzo ekyo sooka okaddewo weetonde n'okwetonda tugende ne mu maaso n'interview yo. Omanya nga by'obuuza nga tulabibuuza olumi kweswaza. Tokubye nnyo. Ronnie. Tokubye nnyo. Nakatono. Okay, kubanga nyinza okubuuza ebirala noga kati muzeeyi koma nakuza mutuyita muzeeyi waki akasente kirabika ate nga bwenyirira kumpi nange ndabika nkusinga n'obuto. Akasente n'ebitiibwa. Omanyi omuntu bw'adde nfuna akasente n'ebitiibwa erya muzeeyi lijjira waawo. N'ebya Valentine's Day tubimaze oboozi. Tubimaze. Interview ndoze bwe. Honorable. Njagala tubeere mu maaso okwerumaaluma kungi mu nsonga eyo ate especially abantu kati nga bw'otugambye nti Gome yavaayo n'atandika ebintu bya radio station.
TV bagamba nzekka twali bangi yes naye njagadde omanye my contribution. okay. For example, the first really modern hit song ngeri mu Luganda was done by my recording studios, the Dungeon Studios, bafumya Kakoko with Steve G. Efumya Ssemusajja agenda owundi kwenda neki ne bannange bakamilio ne bagira okuba byebyeku ne baani netandika la East African sound, but it started with my studio. No nkugambye mega concerts started with my studio. Relationship Makatiga Corporate Uganda, never artists started that was started by myself. Relationship Janaina between the artists vange ku CBS ne Corporate Uganda, never artists van okosanga mbitobero no ne concerts ezo ne Uganda. It started with me. Enkuka nze nagitandika nga nina mukwano gwange ekitiibwa Katikkiro Peter Mayiga ne mukwano gwange Hope Mukasa. So I'm saying that I have played a role and I'll continue playing a role in my own way. Of course, FM radio stations, we're not humanity, Uganda, the FM industry in Uganda. And patterns in Ateka, Katrizili followed all over. Genda Guru, Genda Wabrum to across our local languages and following format in Ateka. So I am proud of what I've done. It all returns a government to Alichi and Koze. So a person who is fighting Kenzo today as a president, how would you advise him? It's high time to join Kenzo? Nina obutalo bwekisagala kuyingiramu kati ng'obwo twogera ku mukokoteni bw'ensonga. Really, what I encourage people to do is Abaganda bagamba nti agali awamu ge galuma ennyama. But by the same token, a nation develops when more and more organizations that are productive exist in that nation. So once upon a time, there was only 2 FM radio stations, Waliwo Capital and Navirao Central. Then eventually Netanka CBS, but grow Simba, but grow Uchi. And the industry today has 360 private FM stations, employing hundreds of thousands of people. That country has developed. Bibi, we now have hundreds of thousands. So I would encourage musicians to work together where they can. And if they can't, without fighting each other, just open up other organizations. As long as Mwenache Mguba is to oxitula standard and quality of both the product, but you're interrupting me and you get a okay. Ichimbuze nga maze okunyumya bano nkyabayigiriza okukola ebinja myaka 3 mbadde ndowooza abaana bayize kale mukyayiga ono kyamala statement okay ombuzaabuzaana okumbuzaabuza as long as bye mukola bisitula omutindo gwa music bye mukola bisitula omutindo gw'embeera z'aba musician era nga bigula ne opportunities okugaziya industry n'okukozesa abantu n'oteekawo emirimu n'okukyamula Uganda nufo ky'okubagana okulumagana ku kintu ekimu mugula organizations endala as long as ze complimentinga okusitula omutindo emitindo egyo gyenjogedde n'ebyokulwanalwana sibiraba mu nyumagezi. Thank you so much. Omugambo obusemba eri abagalana olunaku olwaleero. Hey, happy Valentine's Day Uganda. Mwenna abagalana mugende mwagalane olunaku lwammwe olw'abaganzi wambale colour zammwe ezibakyamula. Usually the traditional colors for Valentine's Day red and black and amulaba nesuitinze dda ngenda kikuba olubano steady nagona bidi malove kenyini mweyonje mubire basanyufu mwewemu olwaleero mweweeremu ddala. Make it special, make it different, make it fun, and why not? Ate nga mukola ebintu ebyo kitagala mwerabire nti Jesus is Lord.